Wakati ng'eggwanga Uganda lyeteekerateekera okucaza abakulembeze b'amawanga agali mu kiwenda kya NAM saaka beegattira mu kawo gwa G77 China Summit abajja okwetaba mu lukuŋŋaana lw'okubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyenfuna n'enkulaakulana, poliisi y'ebidduka efulumizza enteekateeka egenda okugobera b'ebidduka ku nguudo ez'enjawulo. Ekisubi eby'entambula bigenda kukyusibwa n'ebidda ku luguudo olw'Enakawuka. Ku Kajansi flyover eby'entambula ku flyover bigenda kukyusibwa okudda e Kajansi flyover badde e Lubowa then Zana. Wagenda kubaawo okukyusa entambula ku bitaala by'e Serena Kigo, ku bitaala by'e Mutungo Kitiko ne ku bitaala by'e Busaabala. Ku mmotoka yonna enaalabibwa ku Munyonyo Spa. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka, enguudo ez'enjawulo zigenda kuggalwa okusobozesa abagenyi bagenda okwetaba mu nkuŋŋaana zino okutambula obulungi. Musaana okwetegereza nti oluguudo olw'enkizo olw'e Kampala Entebbe Expressway kutuuka e Speak Resort Munyonyo lukwata ekitundu okuva ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Entebbe International Airport nga luyita mu Kajansi interchange. Ekkubo lino liweereddwa obukuumi obw'enjawulo ng'abantu abatakkirizibwa tebajja kulukolesa. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananura asaba abavuzi b'ebidduka okuli emmotoka ne boodabooda okugondera ennambika eno okwewala okusika omuguwa. Ate ffenna tugoberere traffic kyenatugamba abali ku makubo, tugumiikirize tulinde mpaka enkiiko zino bwe zinaggwa tudde makubo gaffe tugakolese. Ku ludda lw'ebyokwerinda, poliisi etegeeza nti ebyokwerinda binywevu era enguudo zonna ezigenda okuyitako abagenyi ebyokwerinda biri gguluggulu. Abasobodde okuyingira ekibuga n'ebitundu eby'e Munyonyo, Entebbe, musobodde okulaba nti abapoliisi n'abasirikale abali mu uniform bangi bali ku makubo ag'enjawulo ne mu bitundu eby'enjawulo. Kino tukikoze tusobole okuketta, okulemesa n'okutaataaganya ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Bannayuganda basabiddwa okwewala okusibuka empisa n'okwenyigira mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka naddala mu kiseera kino ng'eggwanga Uganda ligenda kukyaza enkuŋŋaana ezigenda okwetabamu abakulembeze b'amawanga agawerako n'abagenyi ab'enjawulo, era nti poliisi nga yeemibwako ebitongole by'ebyokwerinda ebirala beetegefu okuyinganga banaasibuka empisa. Enkuŋŋaana zino z'amaanyi ddala era zirina engeri gye zigenda okuyamba okutumbulamu ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe Uganda n'okuviirako okufuna mu nkuŋŋaana ez'amaanyi ezigenda okubeerawo. Mu kiseera kye kimu ekitongole kya poliisi ekizikiriza omuliro nakyo kikakasizza nti kyeteeseteese bulungi singa wabeerawo omuliro gwonna ogubalukawo. Aba fire brigade direct mu poliisi bakolera mu airport direct eyo. Tulina fire and rescue service ku Entebbe police division, tulina fire and rescue service mu Kajansi police division. Mu mbeera y'emu ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA kyakendeezezza ku muwendo gwa boodabooda ne siteegi za boodabooda mu Kampala okwewala omujjuzo n'obutatataganya bagenyi. Tujja kubeera ne stages 425 mu divisioni zonna eza Kampala, nga ku stage ezo tusuubirako abavuzi ba boodabooda mu kibuga kyonna 5,189 nga pikipiki ze tusuubira mu kibuga zijja kubeera pikipiki 2,200 oba 2,115,946. Bo abagenyi bagenda okwetaba mu nkuŋŋaana zino batandise okutuuka olwaleero era olukiiko luteesiteesi lugamba nti enteekateeka zonna ziggiddwako engalo. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze.